wakati mu Namutikwa w'enkuba eyafudde wakati w'omwezi gw'ekkumi n'ogw'ekkumi n'ebiri omwaka oguwedde olutindo lwa Namuhuguza lwatwalibwa amazzi olw'okuba nti luno lwe lugatta disitulikiti y'e Mubende ku y'e Kakumiro. Abantu mu bitundu byombi basigala mu mbeera nzibu naddala engeri y'okufunamu empeereza ez'enjawulo mu byenjigiriza ne mu by'obujjanjabi. Tukitegeddeko nti mu biseera ebyo abayizi eby'okusoma baatuuka ne babivaako. Abantu twalina ennimiro eno nga tulimira eno mu gundi ey'enjawulo mu disitulikiti kumanyi kati wano kisala disitulikiti bbiri. Ennimiro zaffe tetwaddamu kulima, twali mu biseera bya kukoola ennimiro zoonooneka nnyo. So kati abaana mu kaseera nga basoma baali basomera wano bonna baatuula. Ku ntandikwa y'omwaka guno sabaminisita wa Uganda Robina Nabanja era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kakumiro ng'ali wamu n'abatuuze n'ekitongole ky'ebyenguudo batandika ku ddimu ly'okuzzaawo olutindo luno. Oluvanyuma lw'omulimu okuggyibwako engalo olwaleero olutindo luno lutongozeddwa ekiwadde abatuuze mu disitulikiti zombi essanyu. On behalf of government, the NRM government that knows the problems of the people, I officially commission Namuhuguza bridge. Kati wano nkozesa emitwalo kwegamba bemba nyina byensomba nga ntwalo baka Kakumiro oba Mubende. Nkozesa emitwalo ng'etaano mbadde nkozesa emitwalo 10 nga neetooloola okuva e Mubende Kakumiro n'empitayo Kiyimbira paka wano. Newankubadde disitulikiti y'e Mubende ne Kakumiro bakwatagana ku nsonga eno, obusobozi bwabwe bwali tebumala kukola ku lutindo luno. Lipooti yatulukire neetaaga ne kositinga 11 billion. Naitona bwe yagamba ati bwe yasabire bagamba sente ezo abwire buno mu ministry tizikozire ki tizirimu, so kikwetaga kuziteka mu next financial year. Ati naitona bwe yagamba obwire obwo bwingi enjoro yagwire keri y'amaani munonga ekatwara entindo nyingi eza UNRA eza district zona zikagenda ezindi tukazigarraho konka ezimwe tugezaho. Sabaminisita Robina Nabanja asiimye abatuuze mu disitulikiti y'e Kakumiro ne Mubende abakoledde awamu okulaba ng'olutindo luno luggwa. Those people are the ones who did the porter. We did not bring porters here. Unskilled labor. It's the people who did it. So I cannot cost it. I cannot tell you. That's why I said, for me in cash, I used 285 million. Nabanja azzeemu okukubiriza bannayuganda okwongera okukwatagana ne gavumenti mu byabulungi bwansi okulaba ng'ebintu ebiyambira abantu awamu bikolebwa mu bwangu. Babla Nareso, NTV ku ssaawa emu.